omwami Ozambe okyamuwuliriza? Si mwami. Omuyimbi Ozambe okyamuwuliriza? Yimbi Ozambe yenga yes muwuliriza naye waliwo obutakkaanyawo. Munange olaba ebintu ebimu nze ndi quiet nembereka bulesi kanya bwava kuki wawo someone yagana akozesa TikTok page yange ng'ayogera ebigambo bingi kati Ozambe ye n'alowooza nti no fa bakoze eki abamuvumye n'anyiiga. Olinga amazina awo tuyimbira bya kisiro to twasamira uyoyimba birimu amakulu olinga amatako. Kale na kali kino ekiniga mwana omuwala yakuvimbisizza kakati oli awo Gasiya yavimbisizza kati mubagenda akusola bitoli wakabi bikitogo tubuli emboli wakabi mubisi ninga sibwe ekitowe kyere kubanga ebintu bibaawo kino kijavaawo kino kiddewo kubanga asigama nti everyone aba ayagaliza nasooka nemulekamu naye kati toogera kuba simwinaako buzibu mwetaaga kyo mwetagira ddala ate singa siye wallahi sandibadde wano. Finally Shifra Ozambe avuddeyo n'akkiriza nti ddala kituufu singa si Ozambe yandibadde talina mukola interviews ali mu kubeera nga akola n'aclarifyinga ne ku nsonga eyabaawula ye ne Ozambe. However much nti boogera nenera siru waliwo embeera ey'obutakwatagana banene ababiri mwababeera ku SMX Media bannange kino kyenyumirizaamu okubeera nti mbaleetera story ne sitakoma kwekyo wabula ne mbaleetera n'ebiddirira after the story eyo gye mbeera mbakoledde singa baleeri abalala bakola story emu nadduka kunda eno weebuuza byaggwa bitya eri byaggwa bitya ng'amazima ga Katonda tomanyi. Naye no ku SMX Media tukola kye bayita follow up. Mujjukira bulungi nnyo nti akatambi ako nakakuzannyira live omuvubuka we ya oli omuvubuka yali amanya kankeberemu akaivu yange nabo bakatambya ku mwekali na konsobola okubeera nga nkakuzannyira yavuma Ozambe n'ambuuza Ozambe olina kaki otuyimbira biki obuteerabira nti omuvubuka oyo yali ayogera mu akawunti ya Shifra yennyini eya TikTok kati Ozambe ye n'alowooza Shifra ne ttiimu ye be basazeewo okubeera nga batokomoka omugambo ogufaanaganako bwe gutyo. Shifra avudde na clarifying kweyo ensonga n'ayogera n'amazima nti yes singa Ozambe singa taliiwo that means yeetaaga nnyo Ozambe ye asinga okubeera nga yeetaaga Ozambe kubanga Ozambe yalina omuto ogwa creating ekintu kyonna n'okulaba nti naye kyavaayo. However much nti favor yafoolinga nnyo ku Shifra naye ng'Ozambe y'ensiguko y'okubeera nga Shifra tuli mu kubeera nga tumwogerako akatambi ke kano mu full naye nga sinabeera nga nkakuba kankusaba mbyo subscribing onyige ne ku notification bell eyo tojja kubeera nga missinga updates naddala nga zino. Interviews it. Olaga tokyamanyi ne waali. Mwana mugenda bosu ate mugenda kunnyonoonera erinnya mwana. We need Shifra. Shifra ogenda kuba omulaba mu bwangu ddala naye naawe ze simanyi. Enkwala gyo kikuttemu yo si ya mulembe muganda wange. Ate golingo yagana okummanyira kugamba bya magezi atonzirambya ati olinga amazina awo tuyimbira bya kisiro to twasamira uyoyimba birimu amakulu olinga amatako. Kale na kali kino ekiniga mwana omuwala yakuvimbisizza kakati oli awo Gasiya yavimbisizza kati mubagenda akusola bitoli wakabi bikitogo tubuli emboli wakabi mubisi. So tugambe ngojeko video gye wakoze n'omuwala video gye wakoze netambula ngojeko gye wakoze n'omuwala olinga amazi dogonja kusanga awusanga ani olinga amatako ompise wa muganzo olinga amazi goli wa mukimu to bingamba nawe omuwala amaze okuvimbisa Omanyi mwana olinyeko ku TV ofunyeko kofunye katoyagala nakumanya bakuuza no omuwala gwe abayo atwaliza muli nawe togenda akanga buli omu wagambe mbogenda ayisa mugaze gali gwe nawe oyise mugaze gali gwe nako tefene wasune emiwula Shifra ngamba we malira mwana so omuyaye owido omuyaye bwagambi sokolabe
Oyino omuyayi bwagambye mbo mugenda asuula erinnya lyange erinnya kiri lwagenda osuula mazzi gwe so tudde so otunnyonnyole Ozambe njogera naawe you're international. You know everybody's listening to you. Ozambe, I'm talking to you, mister. I want to talk to you, Sebo. Ozambe. We are replying that. I want to talk to you, mister. Ogambye tugenda suula erinnya lyo linnya kiri olina tuwe ekyakabi kimu kye waakoze. Nyimba kije wakoze Ozambe. Simanyi Ozambe. Yabiye bikyeri mwana. Yebikyeri. Mbozambe. Oli omwala bakubuuza n'okubuuza omwala alina kye yakwongeddeko Sebo ogamba n'ogamba mbu mwata alina kyakutaddeko kuba eri kwerishiwo Ozambe. Obadde wakozeyo ka vidiyo konna akatambudde gwe fala. Omwala yakola nnyo yatuwandiikira oluyimba. Alabayo Ozambe beera siriyasire omuwala alina kyakukoledde ekyo naawe kiikirize muli yadde nga bakubuuza weebuzaabuuza oyogera biki mwana gwe abanigo bamwabaki oyogera nnyo ono pezeno sirukumi Sebo omuyaya agambye n'okugamba mugenda kunzitira erinnya lyange ngenge wakatandika olwaleero tutta naawe olinayo ennyimba bbiri gwe zitambudde gwe zatuuse yadde mu kyalo gwe fala gwe muteekeko gwe mbema mwewaanawaana wanene omanye obuyimba obupye mwana mwewaana gwe sooka ompe kamera gwe kanseemu kamera gwe muteekeko gwe mbema mwewaanawaana wanene omanye obuyimba gamba mwata alina kyakukoledde Ozambe ani abadde akumanyi gwe fala ani abadde akumanyi Ozambe soko lwaki weefuga live ya munno ani abadde akumanyi olinga omusino gwe kano naawe wakafuna essimu oli ku live oginika ebinyu lwaki muginikira totwasamya ogira obutako kano mumuli eri tewasika nfuuli aginika ebinyu olinga amazzi gwe towulidde byagambye sifura so abamba mpadde na myezi nga ngudde bakuwadde wiiki bampadde na wano ku vidiyo sewo ne tumulabako mutambula mwe temukola kaye mwe mulabe somya namulabye nako obuyinza ngani amutwala munaye bamutegeera tebagala namulabeko kyekisinga okunyiza kyova nange ndibwejust banene abamubeerako bagenda oleeta ati kati Ozambe abo abamubeerako baagala kulemesa bakimanyi mbu gemaanyi bo naye baswadde kubanga ziiti gemaanyi baagala ebo bebe ekikonoze bana we mwogera mwe mutyo kiba kiraga nti Ozambe si wa makulu nnyo kitegeeza sifula we wa makulu nawe Ozambe wa makulu mukwano naye ne Shifula yayina ensonga lwaki Ozambe mutwale Ozambe mu maaso ensonga enkulu mukopoa yenza manyi Shifula kyekyali yenza manyi kikyali kati abantu lwakuba nti abantu munnaabo baagala nnyo okukola amawulire oli Shifula kyali wange era Shifula yina kyeyanyambako nange Shifula nina kyenamuyambako naye ate Shifula nze yansanga nayimbadde ngera tuni zange nali nazikubadde ekyo katifu ebyo tubirekera ono Ozambe kendi bagambe nti mwana banene abantu abakajja banamawulire bagatukola amawulire kasita lwaki vidiyo bate bazikwata edda nga sinabafuuka kino kikyemu tebanategeera olaba banamawulire bagala kimaze lwaki bagala nnyo tebasobola beera na sigiri nga tenakwata wula bagala bafune sigiri ng'eriko omuliro lwaki pate bajjange anti banamawulire be bawujja mu ekyo naki bamulika nnyo mu kamera okusinga ate Ozambe ekitegeera ekimanyi eno
babirecordinga bagala kubono bagala kubono susuubira nti waliwo ayagala okuba ozambe buli omwana onya kimulisawo namawulire essaawa eno akimanyi nti waleeta ozambe ajja kufuna likes afune views atotata oba bagala likes ate nze sagala likes njagala kuyamba ozambe nawe wofuniramu ogenzeeyo namawulire wapostinga video neraba abantu miliyoni bebagenda okuwanika mukuwanika namawulire oyo nno nakufunamu nga womufunamu kubanga abantu abalabye vidiyo yo okitegeera be balina okuwanika bannamawulire so tolina kuba tetukulengera kati oba bwennyini wetulaba naali eri mu kyalo walabira akasimu kenanga neyayimba akayimba kozi Shifula bamuwadde 15 iPhone 15 bagimuwadde gwe Shifula bamuwadde ebintu nabirabye nyomuwa n'akawunga